nekijja ate mu Uganda netubanga mulimu abantu abakuzibwa mu ngeri y'okuba nti tebatya kubba. Kuba omuzungu omuwasidi y'ennyimba n'akubuuza yammeka ng'omuwadde jasi kumwefasa kikyalingawo. Neke wano osanga MP3 jajja how we busy simanya Yuga music simanya ani ebikutukutu biri eyo ate mbajjira mulina okujja music wange yenna ne gwe nawandika mutufiiriza ssente nnyingi abantu aba-pirating music. Twandigumya at least ne tugenda ku mikutu egyo wadde gituseera naye gituwaayo akantu neba n'abantu bakalu nti obeera ne bakalu tebaswala ate MP3 jajja namuwandikira nangamba ngenda zijjayo nakati empya akyazinoonya. Abo ba DJ Ericom bazimbye amayumba abayimbi ge batalizimba mu nsimu. Kitegeera bali ku music w'abaana ate wana abantu batulinga abaloge unity yatulema nti obeera wano ng'ogamba mwana bajjayo ennyimba zange kwa we busy nolaba Rema Namakula ng'atimbye link wanga atimbye we are trending number 1 kwa we busy jotajja ssente anti kati babamuye their focus is not. So we talk about the other tutogere kuye kati music career njagiyitamu then nina byesaagala kuyingirira nnyo naye nga ngenda gibayitiramu. Twatandika ffe ndowooza nze natandika ndowooza 29 kuba bwe najja mu kibuga wano mu 29 I was like 12 naye idea yange yali yakola ki kuyimba but no one could understand that, so I told them I want to go to school. That's how they helped me. Kitegeera naye nga nze natandika dde okwagala okuyimba kuva mu 29 then commercially ntandika okugamba nti nyingidde music era ndowooza 2014 awo nali ne balanga muyimbi wadde nga nali nkyali yaaya nga nze ekyo kyembala kati 2015 olumba lwa timu Kamoli n'omugenzi Danis Kumupesa omugenzi Skills on the beat nankolera ntanta yaye oli ku kine shiba tukayimba onja saya sange nkwezi fumbe nva oli ku ki waimbali ne chiba teka hiting anyo bisere bya katukubya twali mu high school abali mu high school katuka nenkola kayimba ne fie bakaita run the town nenkolayo mwasa oluyimba ne A-Pass oluyita Dembele nenkolayo oluyimba ne Nina Rose edda oluyita Nvaako ezo nazo nanga zindagako nti sewo aduwa ddala nga tezihitinga nga zigaana no problem sijita problem but oba w'amaanyi kati olaba kati essaawa eno okuba ng'olina hit abayimbi abasinga nga muwandiisi alwana n'ekirala abawandiisi bagwamu bugwi maanyi naye nze mmanyi nti awayita enjovu si we wayita munyeera kitegeera nyinza okuba nga Katonda abakumpeera kuloli hit bingi byesanditegedde kati ate nga mbyetaaga kitegeera nandibadde siri this humble kwanza natandika owanibwa nga ndi teenager bagamba yoyo taata yoyo singa kati nakatulwana uranyo kufuna the goat the lion sekati ngebibabeeramu kati nekigenda nga nkimanyiira I got used to that. Now I feel like I'm a better man. Wow. Nze na project zokoze what project je nabadde njogako ne one of my guys bagita Toli Mulalu obwavu obukuwa choice ntono wadde mmeme. What was the message behind that? What was the script? It is so direct. What motivated you or inspired you to write that song? Esi ne Matilda addako wakanga tuli ku dio ebaddewo gye mbadde nyimbirako ntunula mu closet yange nga n'engatto bbiri kitegeera nga ntetenkanya ne tushootinga video studio already weeri ntunula mu closet nga nasemba oggula empale emyezi nga 6 emabega nga ndi star so kati enviiri nga zankulako naye nga mpulira nali nevaako
somehow ngampulira it has to work, the duo has to work, bwetakola ngenda swala mu maaso g'abandi outinga kitegera kubanga abantu bangamba nga mwana lwaki wakola duo wandisigadde weka kibiki ne muganda wange naye bwamugamba kitegera kola weka bibaawo. So I wanted it so much to work. So kati kyam frustrating anga nnyo nga ndowooza neva nako kitegera you investing the energy. It wasn't a lot but all You invested the all of your soul. Okay. Yeah, so it can be actually very little. Yeah, but it is your all. I know, it is your all. Yeah. And it can never be little. But for you, that is all I have. Gamba tebali serious. They promoting a music. Najukira buli olabiko ino kwambala engoye ezenjawulo. Ennungi ate abayimbi byo. Buli outfit namba kya 10. Kitegera. Katolo muri babiri. Ezo kategata kama mafuta. Kitegera. Kati mwizo malizanga interview mu mujimaliziriza ke emitwalo kale kangambe ngogaseko n'okulya. Mitwalo nga 3+. Kitegera. Kati maliza nga temukoze interviews abantu media naye bakyawa nemwagala okukola TikToks nenga temusobola kwetwala mu bifo bituufu manyi kwekiva n'oluusi nga bagamba amamesa amangi tegeesimira bunya bw'obeera ewaka ng'oli taata naye ng'olaba waliwo taata omulala oba lazy oba laata for sure kitegeera naye bw'omanya mbu you are your one and only you do your best. Yeah. No one to blame. No one else to applaud. So kati awo twatambuza duo ndowooza emyaka 5 okuva 20 twakola ennyimba ndowooza ziwera 50 nga mwe muli ne album gye bayita Mike Business. Omwaka guno kyamukisa mubi kyaweddewo ekyaddiwa nga nina okuddayo okuŋŋaanya abawagizi abanjagala nga Dr. Brain sobola okitwala mu maaso naye ennyimba zaffe ne profiles zaffe zikyaliyo nga bulabeza Michael Jackson ntwadde taliiwo and it still makes for us some money online. Yeah. Then we twayawukanye okuddamu okurestartinga career yange nataddeyo EP bajita Downtown Bola. Yeah, I saw that. Downtown Bola kuliko ennyimba 7. Olusooka baluyita Obulumi. Oluyimba olwo olw'Obulumi nsaba munzikirize enkole engeri ya lyrical breakdown. It's alright. It's okay. Lwelusinga okuba personal. Okay. Mpisaamu amaziga. Hey, panange, don't scare us. Mpisaamu ebiyengeyenge. So that song. Tandika lugamba kuva ku lubereberye omusajja muteesaasira tetwesaasira kugamba musango gwokoze bwoba musajja teri akusaasira tetwesaasira. So nalingezako kulengeza musajja nti wano tolina kubeera ng'osaba sympathy lwansonga teri aliwo okukola ki no one cares. Yeah. Then to cut the story short awo naona waliwo obulumi bw'omusajja then omukorasi neŋŋamba obwentunuulira obulumi bw'omusajja mu nsi y'omusajja nga ntandika nteebereza obulumi bw'omukazi mu nsi y'omusajja kubanga kale obwange obw'omusajja mbunnyonnyodde naye omukazi si bumanyi. I can only imagine. So kati nga njogera ku musajja ebintu byakola olw'okubanga just musajja. Right. Then expectations ziba nyingi nnyo. Then nensigala nga nteebereza buteebereza omukazi yandiyogedde ki singa naye akunyonyola because this is a man's world but the man is also suffering. Right. We would be kings and happy people, then maybe women will be suffering. But everyone is suffering and the more we suffer we make our people suffer. Right. So I was like omusajja bw'anyigiriza omusajja aba amanyi nti anyigiriza musajja naye ate aba anyigiriza abantu ba musajja. Omusajja nga zimubula naddeeka n'akuba omukazi ng'aba musajja kinagana yabula temunstressing nga n'akussaamu olwe musajja naddeeka ng'ebizibu bingi oba boosi yamugobye n'anywa omwenge naddeeka n'akuba abaana
So that is track 1. Omusajja n'abulwa ssente gy'akola n'atasasula fees. N'afuuka musajja mubi. Right. Otafa ku baana be bannaye afaayo. Kitegeera abamu bafaayo. Have you followed that story for Haj and Hajet? How did it make you feel after you knowing that you even have that song and you see a man going through hell because let's say of a woman, we don't know how it's going to end, but so far what we are seeing, someone is going through hell, but this is a man that has tried, they have worked so hard. And the woman also. That's why I said I only understand the man's side, but the woman's side is only imaginable. Yeah. We are on you have a point. Yeah, I can only understand a woman's side because I'm a woman. Thank but you. I can feel you can only the man. Because you know the hustle you go through when you go to ask for a job. It's another hustle for a man. So I can't tell your story. I can only imagine. Yeah. Emotions. No, I think also that when you say that song, why for me I'm actually getting touched is the part all about abantu bangi nnyo ku social media okwo bagenda ne attacking us single mothers. You know that thing is very sensitive, but people really take it very lightly. Nti wetwala nti you reach a point in your life nga you have to work like a man. But look here. Omuntu oluusi ajja atya okufuuka single mother. Kitegeera. Ebiseera ebisi tukimanyi nti omukazi tasobola kufuna lubuto yekka ku mulembe guno mpozi ogwa Yesu. Kitegeera. Yeah, ate that happening mulundi gumu. Bagamba. Ebyo byasobola owandiikibwako. Omanyi nalabye gundi before I saw a comment omuntu omu yagambe mu single mother yasooka yali Mirembe Maria. Yeah. So kati ife tubafuula ba single mother. Abamu oyinza omusanga single mother nga bbaawe yali bamukubanga agenze kutembeeya ng'abantu beekalakaasa. Nafa. Oyinza osanga single mother nga bbaawe musibe. Oyinza osanga single mother nga yavaako waya nga teziriiko. Oyinza osanga single mother ng'omusajja gwe yayagala yayita namutegeera ng'amukuba. Kitegeera. Kati gwe n'olowooza nti buli single mother failure wa mukwano. Right. Nedda si bwe kibeera. Naye nga bw'omanyi social media abasinga okuwa attention wonyweza. Kitegeera. Kubanga ennaku zino abavubuka n'abawala abasinga tetuli guided. Nti owaaye nga tonayogera is what you're saying kind. Yeah. Kitegeera. Kubanga ebyaddala omukyala yali talina kukola nnyo. Omukyala talina kukola nnyo. Naye naffe gye tukolera bakama baffe balaga bagala nnyo abakazi babakozese akusinga ki basajja banne. Tunuulira abayimbi abasayiningibwa amangu. Olina abatamanyi kuyimba atya akasaba muwala kyangu ofuna management. Naye Elijah Kitaka yakagifuna. I know. Atenga amanyi he's been that good. Ebbanga lyonna lyemulabidde. Yakafuna signing. Kitegeera. Ninga n'oli abayimbi nga naye bamukuterawo ku stage ojja vaawo. Ninga alina management. Kitegeera. Ate nga bamufunira na director wakabinga Dr. Brain yamufumbira dde ennyimba nga 10 ziri wali. Naye era naye bw'atandika okunyumiza obulumi bw'ayitamu ate si bwe bubwo. Right. That song is so strong. So that song obulumi kanyamba ne katambula ku social media kabadde katambudde bulungi. Then oluyimba olwaddako baluyita Sijja. Sijja is a reassurance. Yeah. Kuba gwe ne bw'olingamba nkukyawe sijja nowe sijja nti oyo time omuntu watuuka nga alaba onyigiriziddwa mu kumwagala nagamba naye bambi nta obulamu obutambule. I'm sorry to bring this up, but nagamba kankute obulamu bw'obutambule nze kyantukakoko empulira nga omuwala mwagaliza ebirungi bingi byasobola kukwatako ate nga bo bambi abakyala abakula. Kitegeera. Nemugamba bambi nkwegayiridde twete n'asiita ebigere naye nga gwe olaba tokiwulira. Nange namala ebbanga nga siri bulungi ngamba kale namusindiseeyo. Kitegeera. Simanyi bagenda osisinkana bagenda muwa birungi oba bagenda muwa waasi. Kitegeera. Do you ever get deja vus? Many times.
How about you? I feel like I have a deja vu. Otolowulira ekintu kino ntuba mulyango ebintu biringa ebyezze. Ebyabadde bubaddewo. Ngolinga ekyaliwoko. Bubadde nkiroota. I feel like that part of Sijja, I have it in a deja vu. So that Sijja is a reassurance. Tulina spirit enaku zino. Yeah. Omanyi nalose omutwe gunnuma nkedde gunnuma. I had a dream. Oh, I don't know if it's a deja vu. Nedda guno omulembe gwe gw'abantu abeerowooleza abatasomye ennyo byawandiikibwa. So kati bintu bingi ebyoggula mu mutwe gwaffe. Creativity kati ate eri ku level ya waggulu. Kwegamba tetukyakiza tutegeerera. You're right. Era oli akugamba. And you know one thing I found so interesting with reading things yourself, it opens your eyes to so many realities. Omaite ebintu bya zodiac signs ebyo bituufu. I don't know if people believe in them, if they call them demonic, but those things are true. Sibe bakugambye omulaguzi. If you go and read astrology, no bigenda muno so many different characters of people and those specific zodiacs that they land in. Mani guno mulembe abantu bazemu okujjukira. Twalinanga engejje twekubira amasimu. Okitegeera. Guno mulembe gwa Aquarius. Yeah, it's like Aquarius. Tebatubuulira. Tebalina tubuulira. Kugamba twerabirako. Ogamba ekintu kiri bwe kiti nsooka kirabako. Si byakumbulira nti omuntu yanga. Kati naye Google yateekawo omuntu akebera. Kugamba saawa eno ndaba n'abalenzi abamu abeerawo nga omulowoozezaako bulowooza najja. Yeah. Mkwano gwo nomulowoozaako bulowooza nobanga mugambe energy. Nakubira. You know, like there is abantu bagamba nga batandika ebyekisiru. Bali bategeera nnyo mwana. Nedda. Oli bwawakananga omuleka. Kubanga ekirungi ekiri ku sitaani oba gwe bayita sitaani nti yetayawuka kitegeera owa muzikiti akulembeza Muhammad n'amuyita ne Allah oweri n'agamba Jesus ne bonna bamanyi sitaani oki omu naye nga jasinga bwolaba olunaku tosobola lwagalako misana n'ekiro lwagalako n'ekiro kaboti bwe twekyawanga kundi yankoze ekibi bannaaye era asobola kukola birungi non stop ekisoboka aba pretendinga. You're right. You can't. A day has day and night. Amasanyalaze galina negative ne positive. Just to make one thing. Yes. No, just like to make one thing productive. Yeah. You need both sides. Yeah. Nti tewandi badde waggulu singa tewaliyo wansi. Okitegeera. Olaba ne clockwise ne anti-clockwise. Anti buli kimu kirina opposite. Kirina opposite. Omwami n'omukyala. Kwegamba. Kati olimba olwokusatu ng'ovudde ku Sijja. Now we are back to the biz. Olimba olwokusatu nga tuvudde ku Sijja. Lwali Dembele. Yeah. Dembele yange Dembele. Saba okkirize nkwagale. Oh, yeah. I've had that. Na lose everything. Nentekamu ku Lunyarwanda. Ora kera yalukuba track number 4 yali muntu wa bulijjo. Kati muntu wa bulijjo kikuzzaayo ku mbeera eri gye twali twogerako emabegako. Natandika ne verses ez'oluzungu ezigamba many people beg for mercy but they never fight for freedom. Same way we search for money but we never search for wisdom. Wow. Many people get jealousy because they don't know life is elastic. They don't believe till they see, but it's just a dance of energies. Wow. Strong. Wow. There's a lot of meaning. Ndi muntu wa bulijjo singa nalina amaanyi emirimu nandigimaze lwajjo. Wow. Nandituuse nga tusimira temumanja. Mungu yakola ebintu bye byogamba munaku 7 n'awummula byekola byokka. Ali ku retirement. Era bamusaba bannaye tulina obuzibu. Nedda realization. Olabiramu awo n'ogamba Katonda addemu atulonde kasooli omupya. Sigo ziddamu ne zeeteekawo. No, but let me tell you. You see, Doki, it's not just realization. Wamaanyi yekka. It is talent. It's actually not talent. It's a gift.
I thought it is realization. No, it's a gift because we all stay in this same world. We see the same things that you see. We eat the same food that you eat. But we cannot create them the way you do. Yes, katala byogedde nene sobola kukola nga gwo. Otherwise fena twandibadde bawriter b'amaanyi. At least mubeere abantu understanding about writer. Man, I'm already obsessed. Nti singa twalina amaanyi emirimu twandibadde twagimala ennaku ze twagala ezisigadde ne tubamu okumeditate. But who can do that? Bitawaanya omutwe is the nyimbo zanga like that song. There are songs that you know every time babeera bagamba what's the new thing that we can add in our entertainment, in our music, yeah? So I think we should not only look at music as a turn up, as a vibe, as, you know, kusanyuka, kuchakala, right? Ntinewe mbanga oina abana boy, nga there is a part of their life, there is a certain age, nga there are just certain songs that can educate them. Nga wakola omusango, omutuuza mu room, nomugamba, I want you to listen to every word. Tata waffe mutwalo wanange kanga tera kakayimba. Mwesimya balina abakitammwe nga bakola entegeka ne mutasanga bwa. Okitegeera. So nawe wekitalo simanyi bwe wajja. So if you get a song like that one that you just told us, I need you to listen to that song after you come and tell me every word in it. They cannot. Yeah. So kati tugenda ku luyimba namba 5 lwa baluyita Ozina Byenjagala. Okay. Yeah, it was produced by a teacher at Blue Sky Records. Kali awo kagamba bamukyala tali eyo nabatumanga byokola baddamu kwekwasa. Something like that. Yeah, then walala Bolilo chikonkono dina byenjagala wololo, something. It's a dancehall song. Wow. Nebe ayo luyimbo lala nakola nakagamba 5. Obatano zisibala kati. Wali olala waitaka naume hatari lwa Luswahili lwaitegeeza dangerous man. Kale olwalinga lwa self realization. Na kukola kina kwetu mamirimu ejimu. Yeah. Kwa tunayo twagamba natuka nengamba I won't beg 40 when I get 40. Okay. I won't beg 40. Toja kusaba chai. Ngampeze miaka 4. I won't beg 40 when I get 40. I'll be an OG before I turn 44. Ngasinaweza miaka 4 mwena. Bya stage nja kuamba ivuddeko. Okay. Ngolo ni mukumanaging talent. Wow. Ngoni mu. You be an OG. Yeah. Wow. Man. Zabria bien pede kodda. Soka down the Stambler. Allow yourself realization. Puliranga wali olimbo nerabide naye ekijja kyekyo ekijja kijje. Then awo twatuli awo nenkola yolimba ne grenade lwaita bakuba. Nalulabye ne mpuliranga. I think I watched it for like 5 times. Get yatuyambe omukukuza ku views. Officer. Let me tell you, I was watching, you know, I'm one person that loves Grenade. And when I saw him with you, I was like, oh my, you know, when someone is so good, there are those people that you wish they could work with. Yeah? And you'd be, oh, I wish this person could work with such an artist. So when I was watching your song with Grenade, it has that sound of like, it's calm, not like so. It's a tune that can work on an international kind of. School them, get a board and a choke, style them, in a style them afford. Clean me a clean man, a clean to the real skeleton. So much hate for the boy. Na yet twala You see? So, you know, when you see those songs, these people just need a magical kind of promotion that bavene wano twabamanyira wano mubabalumye emitwe batuke in people that appreciate talent. We just tubikirira bibikirire. Lokubanga tumanyi tetulina market ntuufu. Yeah. Kubanga mukatale k'ennyanya bw'otunda apple. Oba kyenkugamba okitegeera bulungi. Kati olina okwata ne ovano. Kano kakanyanya. Kano kanyanya. That is a fact. Bana Uganda
industry. Kati olaba ky'abantu balina no bakolera kati. People that promote entertainment. Balina banga bagamba abantu. Actually, this is our responsibility because we're also in the media. Yeah. Don't only improve the artists, improve the market also, the people. Make them understand what you are selling. Because we are selling music, we are selling artists, but we do not make them understand what we are selling. We have to make them understand. Why do Nigerians come up with hits? Not because what they're doing is the best. No. They made their people when they listen understand. to us, Nigeria. Caps off. I'm telling you. I did an open verse of Burna Boy's song City Boy, and they had to mute the sound because fans were abusing him. What are you doing? You dropped your pen, it is in Uganda. You see? So these people were made to understand music. Waliwo kati shows balina okukola nga siza okusabula abayimbi, si kuvuma abantu. To make people understand. It should be like a classroom, music classroom. Because people love to learn. Yes. You know music that people don't even know how to subscribe. You know? By the way, do you know people still think, Esther? People come, they watch the video, Esther, do you know that people... Let me tell you, people think, do you know that people that still think that YouTube consumes a lot of data to watch a video? Yeah, they think like that. Like, do you take YouTube? YouTube? Yes. By the way, people need to be educated, so they should create a program called Music Classroom. YouTube, yo edit. Never nice. And it's not even expensive. You get, people are so obsessed with TikTok, and yet TikTok is so expensive with data, but people don't know. So then ekyewuunyisa olimba olwo oli mu kutambula naluta nga nakamala okukola ki nga nakamala ova mu ddyo nali nasooka nenta mutonzi waffe yasalawo tunate eno EP gye tubaddeko ne tukola akalulu then nenduteekayo ne lufuna views 3,000 mu wiiki 3 nenduteeka mu private kumbe mwezi 3,000 mwalimu Die Hard wange nakola lirike video. Wali otidde? Ali ntidde. Totyanga naawe. Abantu batakana bafuna 2 n'ebiri bingi. Anti kwe kyava nga lero nasooka oteekayo lwafuna 10,000. I know. Totyanga. Tubina. Tubina. Kale. Oteekayo video. Bambi. Nemala nekola amakulu. And you know YouTube is like a store. Things never expire. Anytime you catch, and then people be like, who's Doki? And then they go back and it gets views beyond. So, kati, okola gundi eyo, mulimu Die Hard. Mulimu Die Hard yakola lyric video. Kati abawala abalala nibatandika okuluzinirako. Kati ba influencer nibatandika okunkubira amasimu. Dr. Brain, wali to focusing ku luyimba luno. Wembi ne bankubira njagala kolabo. Kibiki? Nenduja mu private. Nenduza mu public. Munaku 3 nekakuba views 5,000. Wow. Nga kafana nyaka. Kam. Kanateeka mu audio y'eddakiika ennamba. Kitege. Kati ngendo laba lutabuse luweza challenge. Bakatole yandikando ne bangamba olimbo olutusaba tulubeereko. Wow. Kitegeera. Ate nga nabo bambi babadde bali mu gezaako kukola ki? Kukaminga back. Kustandinga kubanga kwali baba mu management. Tebadde batawaanya. They've been doing their best. They are my friends. Kitegeera. Ne manager waabwe Raypan mukwano gwange netugamba katulutuleko ate kyekiganyi. Aba match kali kasinga abantu mubakyayomba biki naye nga ndowooza we did something magical. Kuba katugenda kali kenalinzoleyeza kagenda mu challenge emitwalo egi ndese kabula y'abantu 5 bokka kuweza challenge emitwalo 2 then kana kapya nako kali mukula kagenda mu 13 akalimu bakatale yandikando. Wow. So and it's a very very nice song. Naye newunya some songs are so written ngowulira nti nayo kawandiise nakayimba kasinga okwagalwa abantu what they call magical is indeed magical to you too because you can never know.
Obuntu bulinga bw'abaana bato. Ena bakanyumiza. Oyogera bw'otyo. Ngandalo kakuwanyiriza nja. Oyinza bwana buto. Awakitegeera. I like that song. It is so nice. Yeah. It's too kiddish. But it's okay, like people want kiddish things, like people don't want things that are too serious. Wala ogamba wotyo kati ba creatives abasinga kyonna kyo creating. You just give, then You have to be playful. because when agamba, you know, You need this to be won't work. playful. Ate kyekikola. Nze kintu kirabako, nze na short videos buli bwenkola. That viral nina video gye nakola paka nakati kya moving. Ngayo ntegedde kali kampi bwe kati. Nete chanzira bongo nti kajja kufuka viral. But people take it so Up to serious. now bakola mu lyrics bichi baziwandiika. Kitegedde. So you just create, nebira n'obirekera abalala. So kati awo akayimba katambula. Akayimba kali mu kutambula and I'm grateful ndi musiimu eri mmwe mwenna abasobodde okwetunuzaamu kamera. Man, we are doing So nothing. the video is coming soon? Yeah, the video is coming soon. We are planning to shoot it this week. Wow. At least by Monday tubenga tujirina. Kabenga kaze. So guys, we are with Dr. Brain, aka Doki. He is a great songwriter. He's an iconic artist. Those that know him quite well, we know him. We are here trying to even get to deeply understand the kind of work that he does, what inspires him, what drives him to write those kinds of lyrics that we've all died for before, whether in his own songs or other artists' songs. So guys, he's here. Ffe tumwina ate waffe. Ebibuuzo ebirala ndowooza banaaleka mu comment section. Yeah, all the other questions. But what, anyway, I want to ask you like one or two. Ngane matuda wagenda okubuuza. You know, all time we tuka fenaba creatives tutuka mu mbeera. We get all those negative comments. Abamu ne zitwala mu depression. Abamu ne bagwa n'eddalu. Abamu ne giving up. How do you handle criticism? Ngagwe. Anti-criticism ekisooka sijja gamba nti I've been immune to it, nti obadde tenkwata, naye abantu bano eddembe lye balina kuvuma ffe bantu ba bulijjo, bantu bannaabwe abatagenda baleetera drone, then balina eddembe eddala okulowooza kyonna kye baagala, then gwe obuvunaanyizibwa bw'oba olina kuba proving right over wrong. Kitegeera abo bakkiriza nti ndi wakabi bano tandika ofocusingako nga abanvuma mbalekera abantu bange ne babaddamu nsonga mbakuyomba nabo nandibaddenga obufuuse bbo n'ekirala nti entalo za Katonda zino sizaffe kulwana era wenna ayinza okubeerayo ng'ogamba nze nwanira ddiini yange biki weerimba kitegeera Katonda w'amaanyi nnyo nti teyeetaaga mulwanira for sure. nolimba yenayimba neŋŋamba nwanirira ddiini ate ddiini si Katonda. Anti ffe abasinga mwe bakkiririza mu Katonda kitegeera noyogala kugundi gwe. Naye nga gwolowooza Katonda nannyini buyinza asobola okunzikiriza wadde okufulumya ekigambo nga tayagala. Nze n'okuba nga byendi mu kukola birinzirira. Lwaki tonwanisa? Katonda yatwagala nnyo nti yatuleka ebintu ebimu tubyesalirewo. Nti ekiti ekyo gwakijjawo awo. Kikubaliddeko nga Katonda kaŋŋambe singa kirina amakulu. Gwakireka gwakikola ky'oyagala. Kitegeera yatuwa choice eyo. Kati katugeze ensolo zaatondebwa nga bweweze omwaka ng'ente bagumu kitundu erina okufuna olubuto. At least yeenoonyeza ensajja. Omuntu asalawo lwazaala. We can do sex without reproduction. Ebisolo byegatta to reproduce. You get? Tewali kunyumirwa. Kugamba bo bakyali mu mateeka ga nature. Kitegeera kivola tojja basanga nga bakola emize gye tukola. Ffe tulina wiilo eno. Kati bwe namanya nti omuntu alina wiilo eyiye ne mbeesonyiwa ne ngamba kankola ebyange. Bansesa busesa. So let's talk about the copyright stuff. Abayimbi bangi nnyo bagamba copyright. What
comes into your mind we talk about copyright ndala wano mu music industry ya Uganda because copyright aba writer aba producer kitwaliya mu finna oba ne ba DJ babiramu nabo bagenderamu. Some DJs are making their own music. How this chigwe kugwa chikugira mbongo copyright nembe lya muyiya elya mujibwako oba egenda limujibwako mu nsi eno yonna worldwide nti katugeze eddembe ly'obuyiiya eryo lyatandika litya omuntu otandika okulirwanirira omuyimbi omu ng'agenda mu restaurant mbwe France nga bazanya music we ng'amala okulya nga bamusaba sente bazanya baza ku repeat kanyongeze kagadde kati amala okulya nga bamusaba sente agamba nze nga sibasasuza. I know repeat za mukubya mu ddoboozi lyange nze nga sibasasuza kuva ku olwo etteeka eryo gye lyatandikira. Kati eddembe lino lijja nga liyamba abantu nti edda abayimbi baalinga Uganda nga bakugulako obuguzi album n'ogenda n'osileeringa n'oyiya ebirala kitegeera walonga bibiri netudda ku internet ngamba bino byo tape biki ne CDs gana amayinja n'abantu baalinga basasula abayimbi direct oba label eziguze music waabwe direct netudda ku social media nebanga yekusalirawo zeekuwa so nga album yange nasalangawo njitunda mmeka kitegeera abo bona aba Spotify batubba abasimanya ba YouTube tewatuwa kintu nga bakyandibadde ate nga bafuna sente nyingi exactly nyizo kwekanga ofuna like 8% oba 0.5% ku sente zonna zokola kwa 100% kwa 100% ofunako 0.5 something like that. So kati nekijja ate mu Uganda netubanga mulimu abantu abakuzibwa mu ngeri y'okuba nti tebatya kubba kuba omuzungu omuwa CD y'ennyimba n'akubuuza yameka ng'omuwadde jasi kumwefasa kikyalingawo neke wano osanga MP3 jajja how we busy simanya Yuga Music simanya ani ebikutukutu biri eyo ate mbajira mulina okujja music wange yenna ne gwe nawandika mutufiiriza sente nyingi abantu aba-pirating music twandigumya at least ne tugenda ku mikutu egyo wadde gituseera naye gituwaayo akantu neba n'abantu bakalu nti obeera bakalu tebaswala kala ne ku YouTube bada wawe yatandika kwekaza bwe kati MP3 jajja namuwandikira nangamba ngenda zijjayo nakati empya akyazinoonya abo ba DJ Ericom bazimbye amayumba abayimbi ge batalizimba mu nsimu. What? Kitegeera bali ku music w'abaana ate wana abantu batulinga abaloge unity yatulema nti obeera wano ng'ogamba mwana bajjayo ennyimba zange kwa we busy n'olaba Rema Namakula ng'atimbye link wanga atimbye we are trending number 1 kwa we busy jotajja sente anti kati baba muye their focus is not even on the money. They are focusing on lwansonga ki twakuzibwa muwawa teri muntu atane tunulidde nga funa sente online obozaagala oba tozaagala teri luyimba lwa bwerere lwa Bulaaya pirating no downloading n'obonaabona kati omuwawa ogunyonyolooza n'obutabeerera unit as in united nga tuwali unit kyoba olaba nga music we Uganda akyali awo webale ne Rwanda batuyiseeko manyi lwaki president waya wagira music katagenda lita Chris Brown waya mulese nomuleeta yaleeta Kendrick Lamar na performing oyo billion streamer gutogerako naita J Cole asambe omupiira mu ligi yaabwe yaki eyagunde eya basketball eya Rwanda okumuluma kamalamba namwe milioni 3 aga $. Kitegedde so kati Rwanda etusinga kintu kimu nti ekwatagana ne government kitegeera bana wano buli omu yayagaliza eka oli yajja n'ayimbayo wana political ideas nyingi. So you agree? I agree nti omuntu ye ajja kujja alage nti asidinga ne government tamwagala olw'obulumi bwagirinako okitegeera bwogende Rwanda byanjawulo ku byawano. President Museveni is very generous, that one I can tell. Kitegeera
but it doesn't have a system that can manage that generosity. Kati wagamba nkwaddeyo billion 2 oyinza okufunayo obukadde 10. So that's how we are mentored. Kati buli omwawa gwe mbadde gamba nti kati bwe tuyigira ku bakulembeze ng'omwana bwe yayimba edda oyiga kulimba, bweyigira ku bayimbi oyiga emizezeze emizibu. Kitegeera kati omuntu amaliriza ng'alaba nzewe mba nze Rema Namakula gye nkoma okubeera nga ndi exclusive nga sirina bantu independent gye nkoma okuuma amaanyi gange ate nga bwe kirirwa nsonga olugoto kaka kusekera nga takwagala. Kitegeera kati oyinza olowooza bw'ojja music okuwa busy ojja kugwa osanga bali kyebadengezaako okugamba nti abamu batya nnyo oggwa obutabawulira naye kati ndowooza n'ekirala kisobola n'okuba nga either ba Rema Namakula bashiba babasasula ng'ejja emikutu gibasasula okuinspiringa ba mudogo abatalowooza kisoboka nze byange biwedde. So I speak that with a lot of pain. Mwena sola basonyiwa abayimbi abali mu promoting ebikutu ebyobwerere nga mukimanyi nti biziika music ya Uganda, music wa Uganda bimuziika ba creative tebakyafuna bintu byebatekeddwa funa lwansonga abantu bafuna music kubwerere. Namwe mubiraba nti ebivulu babirinyamu abamu mulina emikolo suli muntu nti ayimba mikolo tubalira online abamu. Kitegeera ate nga ku 10 ndowooza balina ebivulu olowooza basobola osasula abayimbi abawera 10 anti kyengambye kati bo balina emikolo naye tebamanyi nti abamu baliira ku gundi. Mwenna ab'ebyo ebikutu singa bye basooka otukolerako nze government nevaayo mbwe egenda kusanyawo egyo emikutu gya online check enkeera nkuba ne campaign. Wow. So me what I wanted to ask olaba when otuba tukula n'abantu abamu nga babalaba ku TV nga bayimbi like fe tukuze nga tugamba bayimbi bagaggae kitegeera cause people see on TV or is appearing nice hair, nice clothes. So nga you have that there's that impression you put that we have money. And sente zajjanga like now let's look at right now. Chikuleta batyo okuwulira nti when you're out there people are going to see you in an ML, you are going to come out all looking cool and fly, but then when you go at your home you look at a situation like fuck ati nensi chikuleta ulira batya industry weri sawa eno nebo bango line wakanga watemagana bulungi wakimanyi bulungi nti bano si wensana kitegeera nti nawe kenyini nyini bwowulidde ebintu byenkoze tukabye mutima kitegeera nizo zandibadde nga mukaaga anche ngamba like ekyo kikuletera batya doesn't it want it makes you want to see change before you live this life. Like what I'm saying, that feeling ochitegera obo uliro doesn't it what sometimes like put you in some sort of like stress or depression or gamba man I'm supposed to have all this money unobuchali obu commenting a negativity ku TikTok oba manyimbu bwe to depressing and if ebintu ebitu depressing ebizibu byokukyusa ochitegera ngo uli adato inaawo control ku ekyo ekintu naye ate kiri mukola kiri mugenda mu maaso. Nzenda babayimbi abalanga how we busy ne MP3 jaja mbali mu trending mbali nako obusungu bambi mbagala naye mbali nako obulumi baganda bange muli mukutta abaana isuubiri yabwe. I know. So kati which artist would you love to work with if you're to get like to work internationally? Nga njegadde kola internationally. Ndoza nandyagadde okufuula doki omuntu ali international gwenje okwongera okuteekamu ebirungo. So n'abaana bano abalala bendi mukolera 14 nimubakolera nnyimba ziri urban. I'm thinking nti nnyimba 7 ku talanta 14 yaziyimba obulungi ze neerondedde nga so oli nti mwasasudde wabula nga tumulonze bulonzi ne team tujja kuteekawo enjawulo naye nze sandyagadde tuko kuteekawo enjawulo nga tukyalina ebikutukutu ebyo ebiwa abantu music obwerere ate nga abantu bali ready osasula ne ku library basasulayo sente. Kati abantu balina okuyiga nti ebintu bisoboka. Twakera wano ku machano walga TV tugenda zisasulira. Tetusasula? We are paying for TV. Twasokera tujja kusasula TV. Tujja bivako. But we are paying for TV. Kwa tusasula ne OTT. Oba
We can pay. Ugandans can pay. Bwetebeza wadde oluyimba lwa nusu 5 bwe nfuna million streams imani n'obukadde buno 5 times 1 million bajja kubalaawo mubale 50 times 1 million, that's 50 million. Kitegeera baba ozogedde Mukadde 5 ate nga streams tuzifuna n'osanga ku kikutukutu eyo ng'olina streams nga 3,000 nagamba kale mwana singa wano mbadde nfunayo wadde naye ani yabawa olukusa okukola ebikutukutu ebyo ndowooza oba byabanene nze ndowooza oba byabanene kika byabanene mu gavumenti oba mu industry kubanga bakyali ne bwe bawoni nga tebawulira teri alimba anti ku YouTube mukutu gumu kati najiri entity ziri byazo inafuna bahaka ne balyoka bazijjayo but they are very expensive. Hackers are expensive. No kati nze kyendaba kye balina otuyambamu wabeera bakozeewo system ti maybe music industry egenda kubeera let's say with a whole ministry of its own. The ministry ye balina okuleeta amateeka ago agalina okukwata abantu okubeera visible and practiced. Kati bebekulu yali abeekwatirako ogundi ministry gye baba batuwadde ekitegeera eba egenda kukwata agamateeka okubeera nga gali visible and practiced. Kati nga gwe mulowooza zino zi federation zibayambye? Federation ziyambyeko abamu and we appreciate that. Yeah, kubanga bwe baba bagamba mukale bajjayo sente era abaganda baffe abamu bafunye ku sente kitegeera so twagala engeri gye bagikola nti eyamba the creative. Tewaliwo kigamba nti bano bafune ate fena twagala bantu bafune ba creative. Okimanyi obulimi bulina sente ezirabika ziba budgeting zibabawa waza buli mulimi yafuna so kati just kumanya nti obulimi bulimu ku sente abalimi abagagga tebajja kufiirwa ki nze n'okwetega temwetega bulungi nakyo kibaawo waliwo okwetega n'okwetegeka waliyo beetegeka naye nga bagala teffe tubategeke nga bavuddeeyo mu federation mu kunyumira. So what would you want to tell to your fans and whoever you want to communicate to through this program? Okusaba ba music fans ba Uganda muyiga akantu kabaita subscription ku YouTube katuyamba nga tusaba collab e Bulaaya omuntu atunulako n'agamba naina numbers segera si views but numbers baino temanyiza akantu ko kulekako comment bwoba okozeseza simu nze nalowooza wana abantu bagamba batuwa subscription tufuna sente mpitirivu nedda nabo bakyagala nno baagala tufune sente just ba omwagizi asinga okwagala ofune sente kibula nga promoter sente ze teziwooma nnyo nga ate za muntu akusasudde kuyimba mukolo oli aba akwagala bwagazi promoter ayagala funa sente kitegeera abagizi basinga okwagala tugaggawala ekibula ndi mubayigiriza kino naye kyali kiri ku YouTube eyo nti akalanga ako koolaba kayamba omuyimbi okubeera nga naye afunako kukalanga ako koolabye okitegeera kibula ngwino okwetanira nnyo YouTube engeri emikutu emirala gyegiryazaamaanya abayimbi mwetanire nnyo YouTube omuyimbi waaba afunamu gyakoma okufuna views ennyingi mwetanire emikutu gye bayita nga Boomplay mwetanire emikutu gye bayita Spotify osobola owuliriza ebyobwerere osobola osasula ku Spotify naye Boomplay strictly free kitegeera mwemanyiza emikutu nga gi Audiomack kwegamba omuyimbi obenga omuwagira genuinely so sigwe kujja kayimba kankwawo busy n'ongamba mbu ompagira no that is stealing from me oba onzibye anyakuddeko ebyange just gwe wadde kyofunye okyagala naye ojje ku dduuka lya nedda takyagala faani tayagala butansasula tayagala wantu wesifuna ayagala star mulabe nga w'amaanyi nga wakabi anti faani omulaba kati mwemanyiza emikutu egigatta ku muyimbi lwansonga ne bapromota babawa sente ne batuvaako tebakyatubukinga abayimbi abalala bali eri ku federation bayimbira bayimbi bannaabwe lwaki bbula lya sente kitegeera omuyimbi ayimbira banne basanyuke bazinireko ku nnyimba ze naye awulire nga baziniddeko ku kyo osobola okugende nga tobe muyimbi
federation buli omwaso abakirizibwa ndowooza kale abantu bwe bafunirawo chance era kubayimbi kati ate ebivulu so nga singa omuntu abadde alina ebyokukola nga sente ziflowinga yandibadde agenda kumanya biriyo ajja abiteeke mu kubanga amasomo mangi agali eyo naye nkakasa abantu bangi lessoni zabayitako buyisi lwansonga bakikoledde kati ebbanga ddene eritamu anyway tukwebaza wenna atulabye okuva gye twatandikidde paka naye nga kyogamba abaddeko okuva ku ntandikwa boyi tukwagala nnyo paka wano thank you so much oba mpya kweno channel please subscribe bana tugenda kusomesa abantu subscribe abantu tebamanyi bumanya omwana atandika music nagamba blood nyamba okunzigulirawo YouTube ya Meka by the way edda nakola nga sente mu WhatsApp kugulirawo bantu so Uganda nene kati ako waita subscribe ako buli ogenda ku luyimba muyimbe nakunyumira WhatsApp 15 then TikTok mutwala you get banange sente ezo I remember no just omuntu okutera akafaananyi ku Facebook profile wali abasasulanga sente baba uploadingire nyimba ku YouTube ningoli atera ku YouTube ye naafuna atenga omusasula can you imagine like nemwe obuyerenga obutamanya bubisa obutamanya bubisa so kati abawagizi baffe ababbe nyimba ku wawe busy nga mulowooza mutu wagira mukola kikyamu namwe abagulawo ebikutu nga mulowooza tetugenda bawondera mulowooza kikyamu tujja just to sonda ground maje gakutaka to sonda ground zitujja so wow thank you for coming I had to come over. Man, me, first of all, I want to give a shout out to, how's this place? LMS. These guys, production, yeah. Jay Knowlton, Kingdom Production. Yeah. We are here and we've gotten the best hospitality. These guys are like the best. Really? It is well. I know. So much. So much. So you guys stop overpraising the artists. Also, whenever you are praising an artist, be thinking of who could be pushing this person. Not only their managers and promoters, but the promoters couldn't recognize them without the writers. The songwriters that give them that great lyrics that they push for you to know and for you to relate to. Yeah. When you award the Kasembo Kuba to denomination is about producer and about writer. You know? Then what are you doing if you cannot award a writer and a producer? No, biringanga omuntu ngokedde ku machano yaga okola oka business ka keduka. Exactly. Kati abana kye batamanyi bambe bagenda wagira award. Bamanyi bawagira award. Bawagira ba artist. Bawagira just kivulu. Kivulu. Okitegeera. Abayimbi kye bali redo yimbira obwere. So kati ekyo nakyo tulina babuusa Let me tell you. When you are making awards, you look into everything. Okitegeera tusaga. Era bwe balabye nga ba producer ne ba writer tebaleeta bawagizi muki mu show tebaba nominate nze. Okitegeera. Ezo show kivula just nabaleka show yaabwe gwe ndio kemba kube. Naye singa nayagala bakuba singa ndowooza abantu bangi tebagenda. Okitegeera. So you guys, we should really tulekerawo mumanyi ola esanga we twagambe wano earlier that like before bali batutegeerera but lately tebatutegeerera. So we should apply it on so many other things that are around us, even our own music. Ogambe, okay, I really love this artist, but who gave them this kind of lyrics? Because you're promoting an artist, but there is this person that wrote a song and gave sense to their voice, gave meaning to their lyrics, you know, when you write a song, you write for me lyrics, and it gives me a whole different image to people. Ekyache no gondeza Matilda. Tekijja kubaayo nga abantu ba appreciating abawandiisi ennyo. Tulina kusemebwa industry. Wakati emotoka eyejja nenga omuntu amanyi agivuze naye nga tamanyi yagikola. Yeah, so
tukiryoke naife just waga corporate ate omanyi tuna tuyinza tetumanyi yagikola okitegeera but we have there is a logo okitegeera when I am driving this car abantu bamanyi they know it's a Benz, it's not from just German. A car okitegeera kati abantu balina obudde obugenda ku internet nakola search nagamba who made the Benz okitegeera to a point that omuntu alina okufuna credit nga balina okugifuna bafaayo gamers okitegeera balina okufuna credit nga balina okugifuna tugenda basomesa mpola it would be very nice if they make musical you know Esther, it would be very nice if they make those obudde njabafuniranga obudde abetako goyigiriza oku distributing abena tugenda bikolanga tubayigirize kwa mwana abantu bamanyi bamanya kyakkola. So you guys, we can talk the whole day and night because man, what we have here is superb, but because you know our superstar, our icon has to go and of course dig through for us to get for us that great mineral that you all have to consume. You'll allow us, of course, give a shout out to all our fans and all people that love us. Please, you have to come and support Doki, the artist, with all his projects. Go and subscribe to his YouTube channel. Dr. Brain Doki. Make as many challenges as you can Downtown with all his music. And please recognize his work even in other projects like him as a songwriter. You already do appreciate, by the way. Keep it up and don't stop. Nenga mulekera okubba ennyimba. Buli gwe kikwatako olina okusupporting. I would only urge our government. I want to run. Is it okay? Okay, it's fine. But let me urge our government. Our government should please take the music industry seriously. The way they look at other projects. So thank you so much, guys. Thank you. Bye bye. Anyway,